kiri kyenkugambe nti President Museveni okulaga ajjalira ebitongole tekijjanga accident agezaako okulemesa abaliddamu okukola obuyeekera nga ye obutafuna favor ye gye yafuna okuva mu malwaliro. Shabani Bantariza yali omwogezi w'amagye omugenzi kati omugenzi Shabani Bantariza yali ticha waffe ebukuumi wano yali brother Shabani Bantariza yali nga ticha waffe ebukuumi wano nga yakulira obusikawutu naye nga bwe yamala okutendeka abasikawutu nga abaweereza mu ddwaniro. Mwami Ssekamata abantu bagambe tulina kukyusa pulezidenti w'eggwanga lino tufune bye twagala. TV Uganda, Dawn People Television. Enkya y'olunaku luno olwaleero abakulembeze okuvako mu kibiina ekya National Unity Platform nga bakulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero abakuŋŋaanidde ku ssettendekero amanyikiddwako nga School of Leadership esangibwa e Kamwokya okubeera nga beetaba mu ttabamiruka ow'abakulembeze. Byonna tugenda kubeera nga tubigaziya olunaku luno olwaleero so nga ate munda mu ggwanga erya Kenya bannansi bagenda mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa. Abeekalakaasizaki byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Kino kigambibwa nti omusajja ono gwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bakuba anaava mu bulamu bw'ensi yagenze mu maaso n'okubeera nga azaala ebizibu era bannansi okuvaako wali mu ggwanga erya Kenya bagenda mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa era nga kati kuno okwekalakaasa akukutte olunaku olwokusatu era nga kigambibwa nti abasirikale abawerera ddala 10 bo basobodde dda okubeera nga bakwatibwa ne bagenda mu maaso n'okubeera nga baggalirwa. Ate waliwo omusajja gwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bamutemako omukono ono nno kigambibwa nti ye yagenze mu maaso n'okubeera nga akwatibwa ne muko omusajja. Byonna bye tugenda mu maaso n'okubeera nga tuguulira olunaku luno olwaleero. Katusooke tukole bwe tuti then oluvannyuma tukomewo tutunuulire ensonga zonna. Okay, nkwanirizaako gowena agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno oli ku TV Uganda omukutu ogw'omuntu wa bulijjo. Kale gowena nga gutwegaseko onakulo olusookedde ddala agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno ate gwe omukadde gwe tuzze tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like nga bulijjo n'olunaku lwaleero tugobye bumale okubeera nga tukutangaaza mu nsonga zonna ezitambula wano munda mu ggwanga Uganda akwoteeka n'emitala w'amayanja. Kale nno saagala kulira yadde akadde njagala tutandikire wali eri mu bitundu eby'ekamwokya. Kale nno abakulembeze ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bano nno abakulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku lwaleero abakuŋŋaanidde ku ssomero erimanyikiddwako nga School of Leadership erisangibwa wali eri mu bitundu eby'ekamwokya. Kale nno bano nno bagenze maaso n'okubeera nga beetaba mutabamiruka w'ekibiina amwe bagenda okubeera nga balondera abakulembeze abajja ab'ekibiina saako oba oliawo n'okwogera mu kutangaaza mu nsonga ezigenda maaso wano munda mu ggwanga lino erya Uganda. Kale nno tulabiddemu abantu bangi oba oliawo abagenze maaso n'okubeera nga beetaba mutabamiruka ono era nga tulabiddemu abakulembeze ab'enjawulo kwoteeka n'ababaka okuvaako mu bitundu by'eggwanga ab'enjawulo agamba nga Honorable Betty Namboze. Abakulembeze bangi nnyo tetusobola kubeera nga tubamenya bonna ne tubamalayo naye nga kyekigenda maaso essaawa zino bwe tukoledde emboozi yaffe. Kale nno tugenda kuvaayo tujje tukutegeeze ensonga zonna nga bwe zinaagenda maaso n'okubeera nga zitambula wali eri mu bitundu eby'ekamwokya. NUP egenda maaso n'okubeera nga esomesa ebibiina eby'enjawulo oba oliawo ebigenda maaso n'okubeera nga bitankana n'abakulembeze era tusobola kubeera nga olema
okuseenya ekibiina ekya DP. Jukira nti boy bali bagenda maaso anokubeera nga balonda abakulembeze abaabwe, bagenda maaso n'okubeera nga beewuttula ebikonde, era wano ekibiina ekya NUP akigenda maaso n'okubeera nga kibalaga enkola gye balina okubeera nga bayitamu ennambulukufu wakati mu kubeera nga balonda abakulembeze abajja. Kale nno konna akakiiko nga bwe banaaba bakalonze byonna ne binaava mu bitundu biri ebyekamooca atugenda kubeera nga tuvaayo atujje tubikutegeeze. Kale nno akyenyinza okusaba genda maaso n'okubeera nga weekuumira ku mukutu guno ogw'omuntu wa bulijjo ogwa DP TV Uganda. Afe tweyama okubeera nga tukutuusaako ebintu byonna nga we bibeera bigenda maaso n'okubeera nga bitambula. Kale nno anjagala ate tuveekaawo ansooke nkuwe Honorable Lutamaguzi Semakula ng'agamba nti Mwami Museveni byavuddeyo n'ayogera agamba nti asaaga. Kale nno agamba nti newankubadde nga omukulembeze Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba nti ebyobulamu byagenze maaso n'okubeera nga bikyusibwa era nga n'abantu bwe bagenda maaso n'okubeera nga bafa. Museveni yavuddeyo n'ategeeza anti bannayuganda oboolyawo kati life span yaabwe yeeyongedde era kati ng'omuntu yenna okufa eri ku myaka 67. Wabula bino Lutamaguzi Semakula yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga abisambajja n'agamba nti bw'abanga agamba nti abantu bagenda maaso n'okubeera nga bafiira ku myaka 67 kakati lwaki Cedric Babu asaako ne Rajiv Lupaleria ate bo abafiiridde ku myaka emito ddala. Kansoke nkuwe omubaka Lutamaguzi Semakula. Gede kubawo mulide bulungi nga bwagamba. Nyabadde mulyamu. Egenti byobulamu byongedde okutumbuka. Ebiriwa nga ne muzika ne basondera emitima. Yawadde ekyokulabirako kya ebiriwa. Ekyokulabirako kya life expectancy. Aka weyajja wano abantu bafiira ku myaka 45. Nakati life expectancy mu Uganda twogera ku myaka 63. Agambye cutters of enteekateeka zinezebe kakati ye yali kugambya ati ezo mboozi wakajja muziike wano omwana wa one of the prominent NRM members nga bamusondera sente za mutima ne bamuziika Misinde musajja atu abadde olumbe lumuluma bali abengeri gye batetenkanya wano justice of the constitutional court yakafiirwa bbawe n'akuba omulanga n'agamba gana amalwaliro gasigala kubeera kakati Mwami Museveni bayogera ku byobulamu is not talking about you ordinary person. He's talking about his group, the clique that can afford specialized medications. Abafulume ebweru w'eggwanga nga n'ekisenyiga kimuluma naye ffe tutunulira eri ewaffe nakaseke ku ground nti omuntu asobola okugenda mu ddwaliro lya gavumenti n'afuna obujjanjabi regardless of his political party. The answer is zero. Nekyensenga yoyo omubaka Lutamaguzi Semakula. Kale nno nga tuvudde ku mubaka Lutamaguzi Semakula njagala ate nkutwale butereevu amunda mu ggwanga erya Kenya. Ekiva munda mu ggwanga erya Kenya amuganda wange nyinza okugamba nti amawulire si malungi lwansonga nti bannansi abagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa bano bakutte Amajambiya bakuma ebipiira bookya ebiveera akwoteeka n'okubeera nga bakasuka amayinja eri abakuuma ddembe. Wabula munda mu ggwanga lino erya Kenya nkugambye ebintu si birungi era nga entabwe nno yavudde ku ki. Munda mu ggwanga erya Kenya lwali lunaku lwa Mande mu kitundu ekyali kimanyikiddwako nga Nakuru. Kale nno poliisi yagenda maaso n'okubeera nga ekuba amasasi omusajja eyali ayina emyaka 35 eyali amanyikiddwako nga Duncan Nderitu. Ono nno yagenda maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno bannansi munda mu ggwanga erya Kenya ne bagamba nti bakulu ate mugenda maaso n'okubeera nga mutumanyiira. Kale nno era bannansi kye bagenze maaso n'okubeera nga bakola ekyaddiridde akwe kubeera nga bakwata buli omu kyalina alina ejjambiya n'ayolekera street alina oboolyawo kyonna kyalina abalina amayinja asobodde okubeera nga akuma akaveera bonna ne bagenda maaso n'okubeera nga beeyiwa ku street. Era nga newe tukoledde emboozi yaffe eno ey'olunaku luno olwaleero nga musajja mukulu eyagenze maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi agwekutegeezezaako amanyikiddwako nga Duncan. Kale nno nga
ng'asobodde n'okubeera nga akwatisa ba officer ba police abawera ddala 30 bonna nno babakutte ne babateeka emabega w'emitayimbwa bongere okugenda maaso n'okubeera nga babanoonyerezaako wakati mu kumanya ki ekituufu ekyaviiddeko omusajja mukulu ono okubeera nga bamukuba amasasi agagenda maaso n'okubeera nga gamujja mu bulamu bw'ensi eno. Duncan akiteeberezebwa nti musajja yali atunda biragalalagala wabula mu kubeera nga bamukwata bayagala okubeera nga bamujjako oboolyawo enguzi. Omusajja ono akiyagaana then n'okuddirira anno ne kigenda maaso n'okubeera nga kimukubya amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno njagala tusooke tulabe embeera eri wali eri munda mu ggwanga erya Kenya then ate nkomewo oboolyawo tweyongereyo. Kai. Mulevi. Nasimama, hakuna gari inaenda, matatu hakuna, barabara imefungwa, and this is the main road that connects Eldoret, Eldoret, Nakuru and even Nairobi. So we don't understand how the government is really working. Gari yangu already imegongwa. Unashindwa na mtu sasa, tuko Kenya ama tuko sijui wapi? Where are we headed to? Tunataka tu amani baina ya raia na polisi, wafanye kazi safari moja. Okay, byebyo ebiri amunda mu ggwanga erya Kenya nenga musajja mukulu Mr. Ndirutu agwenkutegezezaako yagenda maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno yasobola okubeera nga alangirirwa nti afudde bwe yali atuusibwa ku ddwaliro eryali limanyikiddwako nga Nakuru Level 5 Hospital wali eri munda mu ggwanga lino erya Kenya era nga omusajja ono oboolyawo yaviiriddeko bannansi b'eggwanga erya Kenya akwoteeka n'okubeera nga ateeka eggwanga erya Kenya akubunkenke nga bannansi bagamba anti police eyitiriza nnyo okubeera nga ejjawo obulamu bw'abannansi oboolyawo abatayina musango. Kale nno anyinza okugamba nti byebyo ebiri munda mu ggwanga erya Kenya era ndowooza bana Kenya atugende maaso n'okubeera nga tubapangisa wabula akafaananyi ako kogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya akanyumidde nnyo ng'ate ow'ejjambiya yalumba ow'emmundu n'amuddusa emisinde. Kale nno wamma nno gwe njagala nsooke nkugyewo ate tukomewo wano munda mu ggwanga lino erya Uganda. Kale nno era amawulire agali munda mu ggwanga erya Uganda si birungi lwansonga nti omusajja oyo agogenda maaso n'okubeera nga olaba wa myaka omusajja oyo agogenda maaso n'okubeera nga olaba yagenze maaso n'okubeera nga atemebwako omukono. Kale nno yasangiddwa ne mukomusajja wali eri mu bitundu oboolyawo eby'emukono era okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okubeera nga tufuna njagala nsooke nkubuulire details zonna nga bwe ziri. Omusajja oyo agogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya akaseera kano kigambibwa anti ono yagenze amanyikiddwako nga Ssaalongo Abasi Bantaliza ono nno amutuuze okuvaako aliri mu bitundu eby'endagi. Kale nno ku mawulire ge tufuna tagenda kubeera nga addamu kubeera na mukono emyaka gye gyonna era okusinziira ku mawulire agatuuse ku tebo yaffe ono waliwo omusajja eyamutemyeko omukono ng'amusuubiriza okubeera nga azze amusuulira enkesi nga kigambibwa nti bazze bamusanga ne mukazi we wabula nga ye tavangayo akujja oboolyawo kubasanga bombiriri wabula lwabadde lunaku lwaggulo. Kale nno ono nno yabakutte lubona era n'agenda maaso n'okubeera nga amutemako omukono.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.